Eyaliko omumyuka wa Chancellor University ya MUBS, Professor wa Sabalunyo, emyaka 68, omutuuze ku kyalo Bugabo Katabi mu disitulikiti y'e Wakiso, abadde aludde nga zeeyebulankanya okulabikako eri kkooti. Okutuusa olunaku olwaleero lwalabiseeko eri kkooti ozisa emisango gy'abalyake n'abakenuzi ewandegeya mu maaso g'omulamuzi Rachel Nakyaze n'amusomera emisango egy'okwesa obubi w'ofiisi mu kiseera bwe yaweereza mu kifo ekyo. We pray for time to disclose and make other necessary applications before this honorable court. Oludda oluwaabi luwakanyizza okusaba kw'okweyimirira kwa Professor Balunyowa nga bagamba nti omuwawaabirwa alina omusango omulala ogulina okumuggulwako ku mpaaba ya kkooti endala. Your Honor, we have instructions to apply for bail for the accused person. If it may please this honorable court, we pray that court adopts long-term assurances. Adjourned to the 5th of September at 9:30 for your bail application. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.